Okay basse ne banyawo ugamba mutya abali Kachumbali TV nga bwe twabalaze emisana ekyabadde mu Kampala kati ate twagala kuddamu kubalaga night shift mu Kampala gwo wali watya jukira nti nno abasuubuzi oluusi badde bakolera ku mbalaza obudde bw'ekiro ng'abantu naddala bakolera mu maduuka bagaddewo ne basobola okujja ku mbalaza oba ne Kampala ne ku nguudo basobole okulaba ate nga bakakkalaya bulungi nnyo naye oluvannyuma lwa odo lwayise ogamba n'abasuubuzi bonna bave ku nguudo n'ekiro tebabakkiriza tebannabawa budde bwa kiro bwe babadde basaba kwabadde basaba obudde bw'ekyasiisibwa bubawe bagende mu maaso n'okubeera nga bakakkalabizaako n'olw'essande naye tebannabakola kibawa so kati twagala tudde mu Kampala ate tulabe embeera eri etya kituufu n'obudde bw'ekiro tebakomyewo ku nguudo ng'emisana bwe babadde kubanga ekituufu kiri nti nno bagondedde amateeka ate ne enforcement yabadde y'amaanyi nnyo nga ne b'obeera togagondedde bakwata akaligirigi n'owulya naawe nga kakulumye mu bufunze nga tolinawo osobola kukolera so kati twagadde ate tukomewo mu Kampala tulabe ekibuga kyo kiri kitya obudde bw'ekiro bawalaze empaka ne bateekayo ebintu byabwe oba kituufu bagondedde amateeka wano nga mukimanyi obutuufu wano webayitabiwa gano akantu sikamanyi bulungi linnya nkeerabira yebayita kwiniziwe eya kwiniziwe mugira ndowooza enyirira bulungi ekibuga kinyirira wanyirira bulungi nnyo embeera bwetyo bweri twagala kulaba ekibuga kiri kitya wali wonna abaddewo abantu awo badde batera obeerangawo abasuubuzi wane eno kana akagundi ndowooza mukamanyi bulungi nnyo wabadde watera okubeerawo mpanise so basebo ne bannyabo awo wadde watera obeerawo abantu naye ekituufu tewali seeka yanditwetoolozaamu ekibuga ku ppiki tugende twetooloole wali tukomewo eno atuyitewo wonna tulabe ppiki tukomewo then wali eri waggulu so ekibuga bwe sinooza mukiraba bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri ekibuga kirabika bulungi nnyo abantu bannyuse dda ekiro bwekiti bwe kifaanana waneeno oluguudo lwe tuyiseemu enguudo sizimanyi bulungi ne bayita batya biwologoma ndowooza mulaba akazimbe k'omugagga Hamis bwe kalabika obulungi obudde bw'ekiro kaako ate munaagamba sibalaze anko tukamaleyoko tukavuge tukamaleyoko kaako bwe kali kaaka bulungi nnyo kaaka bulungi nnyo kaaka bulungi nnyo oh my god akazimbe kaase bulungi nnyo ekiro tewali muntu n'omu ekkubo basewo ne bannyabo akazimbe ko bagenda maaso n'obeera nga bakakola kaase bulungi nnyo ekiro kyonna ndowooza mukalaba Kampala anyirira bannange embeera bwetyo bweri bassebo ne bannyabo omulemu katono ireko okay ndowooza bassebo ne bannyabo embeera mugiraba ekibuga wano watera obeerawo abantu obudde naddala obw'ekiro naye ekituufu kiri nti no tewali muntu n'omu ekibuga mukiraba tewali musuubuzi n'omu n'abakolera sinsi maduuka obudde buno babeera bagaddewo kitegeeza nti no ekibuga kikalu bwekkalukalu ekibuga kikalu bwekkalukalu bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri wano wadde watera obeerawo abantu obudde buno nga n'ebikebe bakuba ceke naye tewali muntu n'omu bassebo eno ye mini price wali wa Kyengulu so enforcement ebadde y'amaanyi nnyo abeera obudde buno beera bulungi nnyo bulijjo obeera nga ate bw'oyiwa ebisubi mu bimme simanya ate mu ngoye z'oli
ate wanoyiwa mugundize oli naye ekibuga obudde buno embeera eri at peace. Tewali enforcement mulimu bakoze bulungi nnyo, tewali yadde muntu n'omu. So kino kyekikuubo bassebo ne bannyawo bwekiti bwe kiri obudde bw'ekiro. Tuli mu kikuubo bassebo ne bannyabo naye nga embeera ebigundi byonna biibyo babitutte teri buno obuyumba simanya bwe bateeka ku gundi wano wonna babuggyeko. Obuyumbayumba bwe bakookera ku bizimbe bonna babuggyeko. Bonna babuggyeko, ekikuubo bwe kiti bwe kifaanana. Ekikuubo bwe kiti bwe kifaanana bassebo ne bannyabo okuyonjako. So bonna obuzimbe obubadde wano eno ndowooza mulaba babadde bateekawo obuzimbe obuki bonna babuggyeko. Baagala nga omuntu okolera ddala eri mu woofiisi munda tovaayo kudda ku kkubo. Obutimba bwonna babuggyeko, ndowooza abantu mubalaba bagenda n'obutimba bwabwe. Embeera bweti bweri bassebo ne bannyabo. Tebaagalako obutimba bwonna ndowooza mulaba embeera bonna babumenyeeko. Bonna baagala ekibuga nga tekirina gundi yonna. Bonna olaba ndowooza bulaba embeera bwekiti ekifaanana. Bonna bagize ebintu mubiraba babitemyetemye, firiigi ziizo. So byonna babitegize, tebaagalako obutimba mu kikuubo. Baagala omuntu abeere mu dduuka embeera etambulire ddala bulungi nnyo. Obange gwa balaga bigenda mu maaso, ogwammwe gwa kusubscribinga. Kati bw'otabeera Kachumbali TV no subscribinga. Ebadde wano eno olyoke nkuwa akazindaalo oyogere. Amanya badde bampita Mary Snacks. Tekansembera abantu Mary Snacks. Tuli mu kwennyamira okw'amaanyi. Batugobye mu kikuubo mwe tubadde tukolera. Balitulonyeza akasente naye munnange. Emisana saabaddemu nabadde n'omulwadde naye bankubidde bukubizi nga ndi mu ddwaliro. Ne baŋŋamba nti jangu otaase emmaali because babadde batuwa chance ng'osobola okugyawo ebintu byo bw'oba olina gy'obikola ki gy'obiteeka. Siga nti bazze buze ne bayoola nno, wabula w'obadde oyina by'okola ki by'oyina ng'olina w'obiteeka. Tubitute kituufu kini tuterese mu store. So we don't know what next. Kaakati kwe bibadde obutimba egundi byonna babitutte. Ebisinga obungi bakuwadde chance singa oba osobola okuggyawo ebintu byo byonna obadde osobola obitereka. Oba olina store oba obitwala waka babadde tebakwata maali yonna ya muntu. So kati obudde buno obadde okolera bagise kati kyekiddako. Sinnamanya kiddako. Simanyiddeeko ddala ekituufu. So mulanga kigomba. Mulanga gwankuba bannange nsaba baddemu batuule batuyambe batubuulire kiki kale at least babeereko ka space oba tugamba nti okutuusa wano eno kangeze mbadde nkolera ku lubalaza. Take for instance abadde akolera ku lubalaza at least bamugambye togenda nnyo eno obadde okozesa mita nga 2 bakuweeko mita emu. Otherwise tuli bubi. Abo badde tebasobodde kubeerawo mu budde kujjawo bintu.
wabula tukubiddwa amasimu kuba mbadde ku kitanda nze naye nfunyeko abantu bange ba neighbors ne bankubira nti jangu otaase ki jangu otaase emmaali sijja kulimba sikirabyeko kuba nze ndabye buli omu bamuwadde obudde bwe nga bagamba ojjewo emmaali yo. Yes. Embeera bwetyo bweri bassebo ne bannyabo bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri mperezaako message kwa WhatsApp embeera bwetyo bweri tuyitemu embeera bwetyo bweri emmaali y'abantu ekirungi nti nno kyetutegeddeko nti babawadde chansi esobola okubeera nti nno bakkubira n'ojjawo emmaali yo naye kyetutegeddeko nti nno abasinga obungi abazze ne bajjawo emmaali yaabwe omubadde obutimba kwe bakolera ne babeera nga bagiteeka mu sitowa then ekyebuuzibwa oba ekibuuzo ekinene nti nno obadde olina w'okolera ng'olina n'emmaali naye kati evuddewo ogenda biteekawa ndowooza mulaba ebintu nga mbiraba babadde bakolera naye nga abakubiddwa abamu essimu abalala tulaba omuyolero gwa kaffeero Kampala aganye omuyolero well ekiro kya leero era nga bwe kyabadde ekiwedde wano mu Kampala ku ssaawa zino 5:00 eziyiseeko tuli mu kikuubo nga mu kikuubo muno mwe tubadde tusigaze obuzibu nga tulina adde batadde oba balese emigugu ku mbalaza ezandibadde ziyitibwako abalala nga bwe tunaalaba wali ekyengulu ng'amaduuka bagataddeko obutimba obukunadde ate nga butuukira ddala mu nguudo nga bulemesa abantu okuyita obulungi wossa n'abo abadde bakubye ebibaawo nga bino bye tulabye kwe kuli ebyamaguzi nga bajjidde ddala mu kkubo mu luguudo lwandibadde lutambuza abantu n'emmotoka ezireese ebintu nga lwonna luzibe. Kati we twogerera tugguddewo newankubadde abakozi bannaffe bakyayonja naye tusuubira nti bwe tunaatuusiza essaawa ez'okunkya omusana enjuba bw'eneeviirayo tujja kuba tulina ekikuubo ekijja ate nga tetugenda kuzikiza kubanga kino kye kibuga ffenna kye twetaaga. Tuli basanyufu nnyo era tuzzeemu amaanyi kubanga bwe tuwulira amaloboozi agava mu bantu basiima ekyo ekikoleddwa naffe kituzzaamu amaanyi n'essaala zammwe okulaba nti omulimu guno gutambula ate gugenda kutambulira ddala ate tweyama tetukoma ku kino kyokka waba n'okutereeza ebyentambula okutereeza enguudo okutereeza ebyobutonde okutereeza ekibuga ffenna tubeere ne Kampala gwe twenyumirizaamu. Yes. Tewali abadde atakimanyi era okutandika ne sabbiiti nga 3 emabega tuzze tuyisa ebirango tuzze tubayitamu bonna okubagamba muno kino tetukyetaaga kino tetukyetaaga era nsuubira bwe tutuukidde wano tusanze ng'emigugu egisinga tegiri ku mbalaza ng'obutimba busigaddewo bwokka nga buyimiridde ng'ebibaawo okubadde kutuuzibwa emmaali nga bino tekuli kiriko n'olwekyo baakitegedde ne beddukira ne bagamba muno kino katukole ki katukireke. Abamu ku basuubuzi babadde bagenda bagamba bannaabwe nti amugume kino just choice bagenda nnaku 2 mulekeraawo bo bakomewo ku luguudo. Abantu abalina endowooza bwetyo kino just kino choice kiyita buyisi naye bagenda bo bagamba omuntu alowooza bw'atyo oba gwe bateekamu endowooza bw'etyo nga omukunja Kafeero bwe yayogera bamuggyeeko ekitiiyo ne bamuwa ekijiiko ogenda okutikka loole y'omukyanga we
ekiri wano kiri siriasi era bw'oba waliwo akugamba nti nno bano bali ku katemba wandikutte ekitiiyo kyo n'ogenda n'ekikkalole y'omukyanga ey'okusuubulira mu kifo ekituufu otherwise kano akajiiko tojja kasobola